Yo mukazi abadde ayomba bannange obera ne customer manna kasolya n'ayomba. Nevira. Solomera! Mshala wange Solomera! Oli otya? Nerisanyu. Baga fuba. Kanyongere. Esanyu wali. Oli otya? Oli bulungi? Mwami wange. Kakati oli aliwa. Nze simanyi gy'alaze. Ndabye awo ayambadde obugomesi bwe oba agenze mu bibiina oba agenze kuwa simanyi. Naye omukazi oyo azunga talina lunaku lwabeerako ku bizinensi nti abeerewo. Nze tebingwatako kasa. Salome! Essanyu nga lingi. Obadde otya? Oba mbitandika ntya simanyi nakumanya. Livuddewa. Nina amawulire ag'essanyu. Ate nange ndi musanyufu. Nina essanyu nange. Nawe olina amawulire amalungi? Pitirivu. Limbuganye. Nze nange ze. Olw'essanyu eryo. Era nkulaba. Ne kasimayiro keeko. Kakati mbuulira ku ssanyu. Gwaba asooka. Naawe. Solomera tontabula gwaba atandika. Agange gajja kujja mpola. Soko mbulira agago. Soko obingambe ate n'ekirala abazungu bagamba ladies first. Eryange nno mbadde sigenda ligambira wano. Angenda ligambira wano. Abingambire wano. Ngamba ebyo nange nkugamba ebyange. Essanyu eryange. Sabula. Musumba avaano kundabako. Oli musumba gwe tu. Sabula. Kyo kijensabira. Amukyaliddeko. Etunyumyamu. Emubuulira mbwe bitambula. Agenza okulaba nga bizinensi yaffe eno. Anti yange naawe. Yaffe babiri boya. Nga tetukyasaanirawo wano. Naŋŋamba wano. Ngenda kyusa ekifo nveewo. Ngende nkolere wali ku main. Solomera. Nze nga nkulaba ng'omukazi ategeera. Omukazi alina ku magezi. Mzee. Wangi baba. Otudde wano wekka. Tudde wano wekka. Osiibye otya ssebo? Ndinya. Osiibye otya nannyamu. Bulungi. Mujeebali. Kale. Namwe mujeebali. Kale. Oba tukuyambe tutya ate? Mbadde njagala Dr. Ben naye akyali mu bize. Kati okubeera bize kikuleeta kutuula wano. Gwe nannyini ddwaliro. Nze ndaba tekikola makulu yalisoose n'akwata endinga n'alyoka amaliriza abalwadde. Ye yamala okumaliriza abalwadde n'abasiibula nange neryoka nsituka ne ngenda gy'ali. Kevo oba kyoyagala sikuyinaako buzibu. Kale nnyo. Kaakati nno munnange lwakuba nga kikutegedde naye gwani. Mwami Katongole nze Eva, Dr. Eva. Dr. Eva nga nze kikumanyi. Nze Wangi? nze ndi muwala wa mukyalawo. Mukyalawo ye yampa omulimu wano. Nandeeta mbere in charge w'eddwaliro lino. Kati ye amala gakoleeta nga tamaze nakuŋŋambako. Saawe ekyo kye saategeera kuba nali ndowooza mwayogera. Ate nze saakirinaako buzibu okukolera maama wange. Kati ebyokuba nti mwe temwakkaanya ku ekyo nze mba sikirinaako buzibu. Ate n'omulimu nali ngweta. Mukyala wange obuvunaanyizibwa obwoleeta abasawo ku ddwaliro lyange nga sibumuwanga. Naye muzeeyi Katongole teweeraliikirira nze ndi mukozi mulungi. Nsobola okubeerawo wano nentereza eddwaliro tukwatagana ne Beni ne tulitambuza. Lwakuba nti era nga bw'omanyi omuntu azze yakajja akuyisaayisaamu amaaso naye ekyo si kyamaanyi. Nze nkolera maama wange. Kitegeera. N'ekirala noono Dr. Beni yeetaagako omuntu. Nze ndabanga amazima. Eno levo gye tuliko ekyali si nnungi ya kiboggwe. Mbadde njagala eddwaliro tulise ku standard. Ate nga nze ndaba Beni ebintu abisoobya. Beni emirimu gyagikwata mpola. Bintu tebitambula. Abikwata mpola? Ngati ndaba akolakola nnyo. Muzeeyi bw'olowooza kuba tobaawo. Naye nze abadde wakanga kenna akamalawo akatono. Nze Katongole ndaba omuntu bwe muwa omulimu simulingiriza byakoze. Lwakuba gwe muzeeyi omukkiririzaamu.
naye golooza lwaki mami yasalawo andeeta nga tomanyi kubanga yalaba waliwo ebitatambula bulungi era ntegeera sina buzibu totegeera kati wano kyenjogedde ekibi kaakati ove wano ogende ku kkubo nguze ku bagagga abalina ku ssente nnyingi naye omanyi ebizibu by'oyinza okufunirayo ku kkubo eyo ku meni gy'oyagala okgenda omanyi ebizibu by'oyinza ofunirayo ate bizibu kyebiriyo okimanyi nti basobola okutomerera eyo bino byeweetyo byotambula mbwate waliwo antumye ennyaanya waliwo antumye emboga waliwo antumye emicungwa emmotoka eyinza okutomerera eyo ate kati nawe oyombera bwerere ngenda kubitembeya butembeya ngangoye yate ekirala solomera olaba eyo ku kkubo wabayo agasajja agagagga ageevuga abo benjagala okuguza abo oli agenda kujja ku mudaala aŋŋambe mpa kino ennyaanya mboga butungulu kaloti nimaawa byonna muweereze ng'atuguza abagagga si bano ba 10 naawe tukulaakulane tuleme kubeera eno mu 10 ŋŋende kubali ab'emmotoka bapaakinge mbabe nga mbaguza tulabanga ekyo kirungi ekyoguza tekyandibadde kibi naye oli ayinza okujja mu kugula naddala ago agasajja naye nga ze kukwana wulira ate solomera bajja kukwana naye mwami nga mbadde mwesigwa gy'oli nedda solomera nedda mwesigwa ali onsanzeeko mu bintu bwe bityo kati ogendeyo abagagga bakwane meya kapiita omulekeraani solomera omanyi bwe nkwagala oyagala maama ogendeeyo bakukwane ondekewo kati tukole bwe tuti bwe mba nfunye ekifo ekirungi toddamu genda eri mbabeera eddene naawe obeerengawo nga tukola aba babiri tebajja kunkwana nga wooli bwe bakyolowooza ewa awo ku mulimu gwe ŋŋenda okukolera eri ku kkubo mbiganye naye kati tunaavaayo dingo tukyalimu eyo embeera solomera nkugambye togenda vaawo wano togenda genda ogenda sigala wano lwaki ozunga ate kaakati neeyo gy'olaga mbusimanya ogenda kukola sente olwedde nina nga wazijjeewa solomera tuli bagagga essaawa zino olaba bwe ntutte kino ekyana eky'onoomugagga ne bampa sente omutuusizayo mututteyo naye maama gwe abadde musanyufu era okubanga okuneebaza akutta akasimu n'akampa era bambi yazze wano ng'akinoonya ozirabye nampa sente zeezo bambi asanyuse nnyo agambye meya kapiito weebale nnyo weebalire ddala naye bambi ekyana kyabadde akyagala nnyo kati oyinza okuzaala omwana gw'otayagala solomera nze ekyo mukama ntakimpanga kuba sisuubira nti ne laavu yakyo nnyinza okuba nakyo nayo toyogera bwotyo sisobola nze yakola bubi okukuleeta nga tantegeezezza lino ddwaliro lyange n'ataŋŋambako nti ŋŋenda kuteekayo mulwadde manya omusawo ekyo kituufu nze naye ebintu ebimu mu bizinesi waliwo okusalawo okukolebwa ng'olumu kuluma naye nga kwe kutuufu ekirala wano bingi byenkyusizza byennasanga tebitambula bulungi kaakati mukwatagana naye nebbe era nga bw'obimanyi tasobola kunzikiririzaamu mangu naye ajja kumala akkirize bw'ali bayagadde kaakati nno akalwaliro kano kaali kabi nnyo naye kati kalabika bulungi nnyo katangaala era musajja Dr. Ben akoze nnyo lwakubanga nti mukyala wange amusabasaba nnyo ssente ate nga tayagala kuzimu naye omuntu bw'agenda amanyiira omulimu ate atandika okwonoona kati gwe ekyo ky'otaalaba ate ye mami n'akiraba beeni ebyokukola akola byayagala kubanga eddwaliro yalimanyiira mugagga yamugonza kyovola ne mami yali so sensitive naga nno eddwaliro lino okudda engulu kandeeta omuntu owange kati nze sikolanga mukozi nkolanga alumirirwa beeni anyuka zayagalisa tanyuka sawa za bulijjo wali oleeseeko ababalirizi b'ebitabo ne mubalirira bizinesi eno efulumya mmeka eyingiza mmeka sente watya nga sente zakuwa ntono nnyo kuzayingiza naye ye Ben akoze bulungi nnyo kubanga sente zange
akitwala ku akawunti nensangayo ekyo kituufu tegeera naye oba oliawo era nezateekayo oyinza okuba nga size wali etaaze oba nga size ziyingira mu ddwaliro how sure are you tosobola kuga nti walekera omukozi bizinensi yaba akutegeerera bw'aba ayingiza obukadde 10 n'akuwa 5 oba odda wansi oba ogenda waggulu tosobola kwesiga muntu gwe wasanga mu kkubo oba wamusanga ludda why don't know n'omwesiga to that extent n'omuteerawo bizinensi tomanye ekola etya mbu gwe tolingiriza muzeeyi nze ndoza waali ndowoozezaako n'ompa obuvunaanyizibwa bw'eddwaliro lino nga mami bwe yakola kuba yanneekakaza n'ebyenkola abimanyi ampita amaliridde kale bendiasaga zeyi ndabye ebigambo bimuyingidde maze kyenayagaliza embasi kyoyagaasuti kasajja ate olaba ndabye mwami Katongole kiwedde kiwedde munne Katonda oyo ali waggulu tomanya byagaba toyogera bwotyo amazima googerwa solomeera sisobola kuba nakyo yate kakati obazeemu ziri mmeka giri 15 ziri 15 bukyala waawe omanyi okubala yebale baadwadde ku sente ati soka oleeta ambadde mayi ngenda zitereka leeta sente zangu lwaki ozigaanira gwazimpadde gwe wakoze gwazizaayo kire twabadde babiri anti nze nemukwata nemutwala gwe nodda mbibyo kakati nkuga ate oli omukyala mwagadde bambi kwata yongera mu bizinesi ogula ennyaanya butungulu micungwa mboga ebintu akadaala kajjule abantu bajje bagule nzongere mu bizinesi omutwalo olowooza guleteyo ennyaanya mmeka leka naawe solomeera jiija guyinza kujja n'ennyaanya nga 12 ezo za 10 ate buno obuti naye kati sikyagala nnyaanya nti ni ku mudaala njagalako zino ennene banga bakazi banno abayiiya ate kati solomeera oyinza okugamba nti no sente nina nyingi nnyo naye solomeera baawe alina amabanja gazze ddi nyabo ate olaba seneta amanja gavana amanja bereddene amanja nina abamanja bangi nyo nina obbasasula ate nekirala nange ng'omusajja nina okusigalamu n'akasente kange kale neyanziza siina buzibu nakyo ate era tuludde okulya akanyama oyogedde akanyama kali engeri gy'oyogedde akanyama ngende nkagule ngenze kagula nkaleete ate mmanyi nkapati koyagala kangere kafune akanyama tolwayo sigenda kulwayo mwami wange yebale sebo leero mpadde ku ssente Akasatiro Basatira